okubala essula 9 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa mu ddungu lya Sinaayi mu mwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi y'e Misiri nti, era abaana ba Isirayiri bakwatenga okuyitako mu ntuuko zaako ezaalagirwa. Ku lunaku olw'14 olw'omwezi guno, akawungeezi kwe munaakukwatiranga mu ntuuko zaako ezaalagirwa, ng'amateeka gaako gonna n'obulombolombo bwako bwonna bwe buli, bwe munaakukwatanga bwe mutyo. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri bakwatenga okuyitako. Ne bakwatira okuyitako mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'14 olw'omwezi akawungeezi mu ddungu lya Sinaayi, nga byonna bwe byali Mukama bye yalagira Musa, bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri. Awo ne bawaayo abantu abaali nga si balongoofu olw'omulambo gw'omuntu, n'obutayinza ne batayinza kukwatira kuyitako ku lunaku olwo, ne bajja mu maaso ga Musa ne Alooni ku lunaku olwo. Abantu abo ne bamugamba nti, "Tetuli balongoofu olw'omulambo gw'omuntu. Ekituziyiza kye ky'okuwaayo ekitone kya Mukama mu ntuuko zaakyo mu baana ba Isirayiri." Musa n'agamba nti, "Musooke muleke, ndyoke mpulire Mukama ky'anaalagira ku mmwe." Mukama n'agamba Musa nti, Gamba abaana ba Isirayiri nti omuntu yenna ku mmwe oba ku mirembe gyammwe bw'anaabanga nga si mulongoofu olw'omulambo, oba bw'anaabanga ali mu lugendo ewala, naye anaakwatanga okuyitako eri Mukama. Mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'14 akawungeezi kwe banaalukwatiranga, banaakulyanga n'emigaati egitazimbulukuswa n'enva ezikaawa, tebasigazangako okutuusa enkya, so tebamenyanga ggumba lyako, ng'etteeka lyonna ery'okuyitako bwe liri bwe banaakukwatanga bwe batyo. Naye omuntu omulongoofu so atali mu lugendo n'aleka okukwata okuyitako, obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be, kubanga tawaddeeyo kitone kya Mukama mu ntuuko zaakyo ezaalagirwa, omuntu oyo anaabangako ekibi kye. Era omugenyi bw'anaatuulanga mu mmwe n'ayagala okukwata okuyitako kwa Mukama, ng'etteeka ery'okuyitako n'obulombolombo bwako bwe buli, bw'anaakolanga bw'atyo, munaabanga n'etteeka limu ery'omugenyi era n'ery'oyo eyazaalibwa mu nsi. Awo ku lunaku ennyumba kwe yasimbibwa ekire ne kibikka ku nnyumba y'eweema ey'obujulirwa, era akawungeezi ne kiba ku nnyumba ng'ekifaananyi eky'omuliro okutuusa enkya. Bwe kyabanga bwe kityo ennaku zonna, ekire kyabikkangako n'ekifaananyi eky'omuliro ekiro. Era buli ekire lwe kyabikkangako ku weema, awo abaana ba Isirayiri ne balyoka batambula, ne mu kifo ekire mwe kyabeeranga, awo abaana ba Isirayiri we baasigalanga. Abaana ba Isirayiri baatambulanga lwa kiragiro kya Mukama, era baasisiranga lwa kiragiro kya Mukama. Ekiseera kyonna ekire kye kyamalanga mu nnyumba baatuulanga mu lusiisira. Era ekire bwe kyamalanga ennaku nnyingi ku nnyumba, awo abaana ba Isirayiri ne bakwatanga ekiragiro kya Mukama ne batatambula. Era oluusi ekire kyamalanga ennaku ntono ku nnyumba, awo ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali ne batuulanga mu lusiisira, era ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali baatambulanga. Era oluusi ekire kyabangako okusooka akawungeezi okutuusa enkya, era ekire bwe kyaggyibwangako enkya ne batambula, oba bwe kyabangako emisana n'ekiro, ekire bwe kyaggyibwangako ne batambula. Oba nga nnaku 2 oba nga mwezi oba nga mwaka, ekire bwe kyalwanga ku nnyumba nga kibeera okwo, abaana ba Isirayiri ne batuulanga mu lusiisira ne batatambula, naye bwe kyaggyibwangako ne batambulanga. Baasiisiranga lwa kiragiro kya Mukama, era baatambulanga lwa kiragiro kya Mukama. Baakwatanga ebyo Mukama bye yakuutira olw'ekiragiro kya Mukama mu mukono gwa Musa.